Okusinziira kwa lipoota za poliisi ezirambika obuzzi bw'emisango kono obubenje za buli mwaka, abagoba ba bodaboda bazze beetikka engule ey'okuvaako obubenje obumaze abangi. Omukululo guno balabika nga bakyagukuumye, anti na lipoota ya poliisi ku bubenje obwaguddewo ennaku omusanvu eza wiiki ewedde eraga nti ku bubenje bwonna obwaguddewo abagoba ba bodaboda be bavunaanyizibwa ku bubenje obusingako obungi. Obubenje bwaviira ku pikipiki nga n'abasaabaze mwebali obwo bwakontributinga ebitundu 47 ku 100 ku bantu abaafa ku nguudo. Nga kwotadde n'obubenje bwaviira ku abo abatambuza ebigere ku nguudo, bono obwo bwakontributinga ebitundu 38 ku 100. Okwetegereza kwa poliisi kulaga nti kalusambulira yenna asibukira ddala ku butawa kitiibwa mateeka ga ku nguudo okukakkana ng'omusaayi guyiise. Era ku bintu ebyasinga okuleeta buno obubenje ekyali okuyisa obubi ate n'okuvuga endima nga bwe tuzze nga tubyogera. Poliisi era erina okutya nti abafiira mu bubenje buno bandyeyongera obungi naddala mu kaseera kano akamanzaali akasemberedde singa mpaawo kyanjawulo kikolebwa. Ennaku zino enkulu zirimu ebintu bingi nnyo. Tulabye emmotoka nnyingi nga zeeyiwa ku nguudo, abantu bangi nga batambula kuva ku sayidi ezimu ne badda ku sayidi endala. Ne tulaba abantu nga bategeka ebyuvulo nga bakolesa zino enguudo. Ate bino ebintu naddala bitera kubaamu abo abanywa omwenge ate ne baagala kukolesa emmotoka mu ngeri gy'okwesanyusa. Okwewala okuyiwa kw'omusaayi, Kananula ategeezezza nga poliisi ku nguudo bwegenda okusitukiramu eyongera okukola ebikwekweto. Bwe twogera ku drink driving kitegeeza nti ebikwekweto ebikwata kuba omwenge bijja kuba nga bikolebwa, ebikwekweto ebyabo aba speed bijja kuba nga bikolebwa. Wajja kubaawo ne checkpoints ez'enjawulo ku nguudo ate ne patrols. Zino zo zijja kuba nga nazo zimontalinga okulaba buses engeri gye zirina okuba nga zitambula nga teziviolatinze route charts. Mbona emisomo egy'enjawulo gya kuteekebwawo mu bagoba b'ebidduka okukyusa enneeyisa yaabwe ku nguudo nga bayita ku mikutu egy'enjawulo wabula nga n'abatambuza ebigere tebabeera bidde. Ffe tetujja kuggwaamu amaanyi, tujja kusigala nga tusomesa nga bulijjo ate ne nga ku radios ku televisions ne physical engagements. Mu kiseera nga kino eky'okweteekateekera ennaku enkulu obubenje bweyongera ku nguudo ng'okunoonyereza kwa poliisi kulaga nti kino kitera okuva ku bidduka okweyongera naddala abantu abagenda mu byalo ko n'abavuga nga tebalina bumanyirivu. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.